okutandikira mu ssaza Kyaddondo bannakibiina kya National Unity Platform baguddemu akasatiro. Omubaka wa Makindye East Derrick Nyeko bw'alangiridde nti awumudde ebyobufuzi era tagenda kuddamu kuvuganya ku kifo ekyo. Omubaka Derrick Nyeko obubaka obukakasa kino abuyisizza ku mikutu gy'emigattabantu emitongole n'ategeeza nga bw'atagenda kuddamu kwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Makindye East. Ono ategeezezza tikino akisazeewo wadde nga kikalubo mu bulamu bwe naye nti tagenda kuddamu kwesimbawo era asabye abawagizi be bamusonyiwe. Omubaka Derrick Nyeko agambye nti ayagadde awummule ebyobufuzi nga taliiko nziro akole emirimu emirala era abeere ekyokulabirako eri abakulembeze nti tebalina kweremeza mu yakeesi bawe abalala omwaganya. Wabula Chabasa ekoze ekisoboka okutuukirira omubaka Derrick Nyeko kyokka ng'amasimu ge tegayitamu. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Nga tukyali mu ssaza Kyaddondo yaliko ssenkulu w'ettendekero lya Makerere University Business School Mubs Nakawa Profesa Waswa Balunywa emberenge emugagidde kkooti ewozesa abakenuzi emusindise ku alimanda mu kkomero Luzira ku misango egy'obukenuzi n'obulabbayi. Omusasu waffe Betty Ziwamukisa kaabituwe. Omulamuzi omukulu owa kkooti eno Rachel Nakyaze yasindise Profesa Waswa Balunywa ku alimanda e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 lw'anaakomezebwawo mu kkooti eno okusalawo oba emukkiriza okweyimirirwa oba nedda. Ono avunaaniddwa emisango egyekuusa ku kukozesa obubi ofiisi ye era nga gino emisango gyonna agyegaanye. Okusinziira ku biwandiiko ebiri mu kkooti, Profesa Balunywa avunaanibwa emisango egy'enjawulo era nga gino giteekeddwa mu fayiro ez'enjawulo. Mu fayiro esooka, Profesa Balunywa avunaanibwa okukozesa obubi ofiisi ye n'awa abantu emirimu abaali tebalina buyigirize bumala. Oludda oluwaabi lulumiriza nti omusango gino yagizza wakati w'omwezi ogwokusatu omwaka 2023 n'omwezi ogwokuna omwaka 2023 ku ttendekero lya Mubs Nakawa mu disitulikiti y'e Kampala. Ebiwandiiko ebiri mu kkooti biraga nti abantu abaweebwa emirimu gino mu bumenyi bw'amateeka kuliko Alike James, Nimrod Kakai ne Nathan Nuwagira. Ku fayiro eno, Profesa Balunywa avunaanibwa wamu n'omukyala Jacqueline Namaganda ng'ono ye yali akolanga avunaanyizibwa ku bakozi ku ttendekero lya Mubs mu kiseera ekyo era ono naye emisango egyo yagyegaana. Ku fayiro endala, Profesa Balunywa avunaanibwa omusango ogw'okuwa abantu abasoba mu 100 emirimu ate nga tebaalina bisaanizo bibakkiriza kukola mirimu egyo. Ekintu oludda oluwaabi kye lugamba nti kyafiiriza gavumenti obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi. Profesa Balunywa ng'ayita mu bannamateeka be asabye kkooti emukkirize yeeyimirirwe awoze emisango egyo egimuguddwako oba egyamuggulwako ng'ava bweru wa kkomera. Aleese abantu 4 okumweyimirira nga mu bo mubaddemu ne mutabani we Ali Balunywa. Ku Lwakina-8 akatonyeze 8 CBS FM nze Betty Zwa wano ku kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi mu Kampala. Ate bwe tugenda mu ssaza Buddu obunkenke bw'amaanyi mu bannakibiina ky'NUP mu kibuga Masaka eyabadde ajaganye okuweebwa kaadi y'ekibiina avuganye ku kifo kya kansala ku Masaka City ate nga teyagisaba ebintu byonoonese kaadi emugiddwako. Ssaalongotta Omusange Kayinja. Mutesi Esther Maria yaweereddwa kaadi avuganye ku kifo ekya Direct Division Kansala wa Nnyendo Mukungwe ku Masaka City. Olwo sipiika wa Masaka City Achilles Mawanda eyasaba ekifo kino n'aviiramu awo. Mutesi n'atandika okujaganya n'okwebaza ekibiina kye ekya NUP nga bwe kitasosola. Wabula bwe bwazibidde ng'ate waliwo ebiyitiŋŋana nti sipiika Achilles Mawanda yeekubidde enduulu mu kakiiko ka NUP ak'ebyokulonda nti Mutesi gwe babadde bawadde kaadi tasabangako kifo ekyo, ye yasaba ky'abakyala
olwo ate mbu kaadi nemugirwako neddizibwa sipiika Kirisi Mawanda era meya wa Masaka Florence Namayanja ng'ono yavunaanyizibwa ku bendobendo lino mu NUP alina byabulidde CBS. Oyo Mutesi yasaba kifo kya women eyasaba kya direct bwe baba bakola ensobi kiri mu buyinza bwabwe kitereeza ng'era secretary general yes. Wabula ye Mutesi agamba nti ebyo tabimanyi. Bannange nze simanyi na kyakwogera pulezidenti wange nsensebuse bannange nfukamira wansi sola nakukikinalako nga nkwebaza taata olw'okumpa kaadi era nga neebaza akakiiko konna akakulira ebyokulonda akanuupu abaveetingi sekuritale jeno waffe taata weebale nkwebaza naye bannange nyongera okugamba mukyala Namayanja mmeeya wange omulungi dino si lutalo oli mugatta tugattaganye. Ebyo nga bikyali awo wabaddewo obunkenke n'okuluma ogw'engulu abakulembeze b'ekibiina kya Democratic Front e Masaka bwe basiitaanye okutaggulira bannakibiina abaagala okwesimbawo ku bifo okulondako abasinga obuwagizi era gye byaggweredde nga Zahara Nali yayitalidda abadde yeegwanyiza ekifo kya mmeeya wa Masaka City ku kaadi ya DF akivuddeko n'alekera Oweekitiibwa Mulindwa Michael Nakumusana olwo Zahara Nalibyayi nadda ku kya kansala owa City. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ate mu ssaza Bulemeezi omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Nakaseke Sala Najjuma akugumbudde abakyala abalemereddwa okulabirira amaka gaabwe nga buli kimu basonga mu baami kyokka ng'ate nabo bakola. Agambye nti embeera eno ezitooweredde nnyo bataata ekiviiriddeko amaka okusaanawo. Omusasi waffe Ttaaka Konsolata Kabituwe. Omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Nakaseke Sala Najjuma okutuuka okugubumbula abazadde naddala abakyala abeefudde basiita Kasente Kange asinzidde mu ggombolola y'Ekito mu disitulikiti y'e Nakaseke okwogeramu n'abazadde ku nsonga z'amaka n'ez'enkulaakulana. Najjuma avumiridde abakyala abeeganyiriza mu kulabirira abaana baabwe nga buli kimu bakitunuuliza abaami ky'agamba nti si kituufu era kimenya kubanga abazadde bombi bavunaanyizibwa kyenkanyi mu kulabirira abaana baabwe. Abakyala mwongere okukola guno omulembe gw'abakyala kukola ate mukole nga munyambako abaami oba abakyala mubeera zakikyala najja bikizinye teri musajja azalayika abakyala mute ssente nga muli ewaka teri mukyala yenkanankana mwami ate mukendeeze ku busungu tugenze tuswala ennaku zino ffennaffe tubadde ku mpapula omukyala yasse bbaawe ogenda okulanga ekyamusse kibanja yasse bbaawe awo yaze n'akakadde omukyala n'amutuga nawo nemusalawo mu busungu buli lwosalawo mu busungu okola ensobi mugambe abakyala bagube bano abaami be mulaba balumira banyiiza buli mukyala wooliguba omukyala anoba buli kaseera n'omwami awasa buli wiiki tebasobola kukulaakulana. Omubaka Najjuma era yennyamidde olw'engeri empisa gye ziterebya mu baana ng'abazadde ababateeka ku nsi batunula butunuzi era ono alesse abakalaatidde obutakoowa kugunjula baana baabwe. Maama yeebase waka taata yeebase waka omwana buli mu bidongo mwagala Museveni ajja akabagireyo mu kidongo mufe ku baana abaana mubatuuze mubabuulire guno omulembe tegwonoonangako baana abaana bazadde mwonoonya abaana bammwe. Gavumenti evaayo singa oba olinnye eddembe ly'omwana omwana omukubisiza waya ng'olinyiridde eddembe ly'omwana omwana omukuta omusibyeko essanja omukoleezeza kubanga alidde eggolu eyo embeera gavumenti eyingirawo. Abaana mubagunjule abaana mubabuulire abaana mubayigirize emirimu ate kati mutandike okusonda ssente za fiizi tugenda mu fiizi. Omwana muteeke ku ssomero ly'osobola abamu abaana mubateekeyo eruweero wanga asomera luweero omwana omuwa ebyetaago disitulikiti ye yonna waabeera ekola ki agifunirawo